njagala tutegeregane ku nsonga eno. Sindi ebyaddala muyimbi. Ebyaddala muyimbi. Sheebah category jolimu ku Sindi, you are just an entertainer. Banange munfune bulungi. Sheebah oli entertainer. Chovolaba. Whenever you are going to start or to set up a show, you wear your best. Oyina omubiri ogusikiriza abalabi. Olina obugambo bw'okozesa obwajenvuddewo obutakoma. That sympathy tone. Naye bwe tugenda mu kuyimba ati kati tukute microphone tuyimba, tosobola wadde koto okwenkana ne Sindi. Era kino ngenda kukiza eri abayimbi abalabe ngenda okubawera example nga basatu. Oluyimba lwe bayita bailando lwe lusingayo viewership ku YouTube. Genda olulabe. Naye tekijjaawo fact. Tekijjaawo the mere fact nti omugenzi Michael Jackson ennyimba ze zezisinga okuhitinga paka n'olunaku lwaleero. Era singa mulamu singa zezisingayo n'okutambula. Wemidu wesidu muganda waffe Kenzo ayimba era abavubuka abato bamufollowinga, in fact bamuviewinga. Naye tekijjaawo mere fact nti Chameleone yasinga okuyimba asinga Kenzo obunfuna. Njagala tuli mu kugendera mu mitendera. Waliwo kye bayita entertaining people, entertaining the generation, then ne tubeerawo n'okuyimba nti kati kabikuse tugenda kwabika obunfuna. Kati ekintu ekikwatagana n'okuyimba yagalagana kubakerere lekana yomba. Sindi can never be compared to Sheebah. Bana tetubalinako lutalo, tetubalinako mbiranye. Naye ge mazima, ekizibu ky'abantu amazima gabanyigiriza. Sindi can sing. Era bwe tugenda mu ba Americans, Sindi can take something. But when it comes to Sheebah, nothing. Tosobola kuyimba, you can entertain. You can wear it all. No sikiriza. Kwegamba ebintu byo oshegeera. But tosobola kwenkana na Sindi kuyimba. Mugale debate. Era bwana akwata microphone. Nawe we mugenda okubeera erugogo viewership ekololo. Viewership ebeera bika. Tuba tujiraba nti Sindi is better. She's the master of women in microphone. Wabula golina ke bayita luck. Ekintu kyoli nacho kye bayita luck. You are a good entertainer, but you don't know how to sing. Simu mutima mubi. Era sagala muntu n'omukuvayo n'agamba kirabika nnyine ennugu oba njogeza nnugu. Amazima bwe gali gamazima gasigala mazima galuma naye balina gogeranga bwe gali. The mere fact bailando yasinga okuviewingibwa ku YouTube tekijjaawo fact nti Michael Jackson yali amanyi okuyimba ate nga byayimba mu butuufu ne waba akutte microphone bitegeerekeka oba onfuna. Kati bwekityo we kibeera. Kenzo ayimba tekijjaawo kubanga Chameleone amusinga okuyimba naye baba akutte microphone. Ki ekyo kye twogera? Ffe tuli ku kuyimba. Oshegera mukyala munnaffe. Tuli ku kuyimba tetuli ku bwakakola bintu byenkana ki. We are talking about the vocals. Can you please osobola okuyingira abantu ne bawuliriza eddoboozi ne bawulira nga ddala bali mu mwoyo? Tolirina. Tosobola kuteeka muntu yenna mu mwoyo Sheebah. Just kunyumirwa ne tuvaawo. Tukwagala ng'omuntu engeri gy'otaakula na tata nga bw'obeera obyogerako buli ddakiika. That's all. But when it comes to music, musically, respect the king herself.